nalenga chikomando November city heaven up blessing Abana Batman Gaza Papita Kilan Mwana wake dotala Olika gato nalenga chikomando November city heaven up blessing Bana wasajja ngabagamo Musubisa mumpungi Abapi baba waze Bana wasajja ngabagamo He's a Batman Gaza Papita Kilan Mwana wake dotala Olika gato Emperor Sebo ogambo tya taata yewas olamu bugamba ki bulungi tukulaba babonekane nange mbalaba kitambula kitya taata sina buzibu system gladiator no batugambye badde otubuzeeko ani agamba abantu gatambula eti gladiator badde atubuzeeko ali kuki kali kati nkomyewo era oluvannyuma bava ku kivvulu tetukulaba abadde bagamba nti mbabuzeeko kati nkomyewo system gladiator ogamba otya sina buzibu tukulaba weetala tuli kuki olunaku lwaleero tuli kukwata vidiyo omwana wa geto omwana wa geto ani akutte ekifaananyi akutte ekifaananyi bamuyita mwana mulenziziga okay lwaki tuzze eno gye tutambulidde gwe wasazeewo baziga Kanero ziraba geto twasazeewo tukwatire mu baana b'ennansana tutandikire mu geto z'ennansana esebo batutandikiramu zino geto z'eno ennansana ate nga omanyi vidiyo ebadde ya mwana wa geto esebo kati twali twagala tutandikire mu baana ba geto b'eno akayimba tukawulira oyina paati z'onokolamu ez'enjawulo tuyisemu mu paati ezo z'oyimba ssebo ezitegeeza ki paati kigyogamba waliwo paati egamba nti bangizewo nti Bobi Wine babigasegasse bwe biti paati eyo eva ku ki eva ku mutima evaawa pulira abantu abeebuuza nti oyo muyaya avuddewa yesebo bayita sibagi radiyete yabba erinnya lya Bobi yesebo kati ensonga lwaki nabatedde ne bagamba temukola ki abantu mundeke temukola ki temunkuya aba people power temunvumya aba people power abasajja n'abakyala bakambwe nnyo yesebo kale ensonga lwaki nabadde mbagamba obubako olina ekyakyo badde ogamba oluyimba ni yaluwandiise oluyimba nze yalwewandiika oluyimba lwange ddala pandiikira ddala Audio ani yagikola? Audio bagiyita bamuyita Ditranks. Okay. Ekikumba nga kibadde kyanjawulo ani akukumbye okuva wansi tulaba kuva wansi waggulu ani akwambaza gladiator? Yesebo. Era nga ondabako maze neyita magicians fits to the world. Yesebo. Lwaki neyita magician kusabufuusa. Yesebo. Ekikumba kimazeewo ssente mmeka wano? Ekyolina omanya bakama bange bansikiriza byogere sigalayo otubuusa copy reserved bay reserved gladiator amaanyi nga mangi designer wuno mwamugyewa ye Bulaaya Kampala designer akuba Bulaaya ne Kampala wonna yesebo naye n'okubanga oli mu banene yesebo watu oli mu banene tojja bino bya banene nakukwatira eri mu nsiko sina mu geto kuba mu geto mubaamu abantu so gladiator nga tukutawo yongereyo tukulaba shoot ekyali busy nga abaana bangi mu shoot omanyi shoot waiting erina abantu bangi eba ya bbeeyi sente ng'otaddemu nnyo gladiator gladiator nze aliko kyobola abantu bangi oza nabayise banabe mukutu tuli ku live buli ali ku live ajja buzalabe ku gladiator live awulidde yategeeza omulala akasente ke wajja mu concert ko oli mu kuzaamu akasente wedde kalotizo pulani zaffe twazikubadda nga tunokukwata vidiyo zaffe tunokukola endongo yaffe esebo tugitambuza paka genda Bulaaya kudda esebo batusuubiza vidiyo buli mwezi gwe mulamwa gw'okyaliko vidiyo buli mwezi ate zo audio gira pateranga buli wiiki esebo so ekyatemwerabira May 17 leero Palaso tetumulabye Uncle Peter takwerekeddeko ku vidiyo leero Uncle Peter talina vidiyo endala yabuwoomya jasobola okubeera naye kati eno abadde akyebaseebo omanyi abeera bizo oyo muyaaye esebo obulwa kuba bwekiro kimanyi nti yaliko kati so kati mulina okukimanya nti omusajja buno obudde aba akyebaseebo so kati ekiro mu buwoomi agenda kubeerawo bulungi gladiator amaanyi nga mangi tukuwona tutya industry zetu ozekubuutikira babaddewo bbanga nazze kuba ndanga anasobola okuba eno obusige namubuti nona ayogera bwogezi odda wabbali esebo wakati bino ebintu byakuba no twavudde mu kwogera olwo abayimbi aboogera obwo atalina disiko
uba tolina nti okugamba nti zengenda kwogera bwogezi okitegedde kwetiima nga njogera sigenda kuyimba olimba ba mu music kola ebirala nga tumaliriza abakujjonkero bawa bubaka abanjokera abo bansanyusa nnyo kuba be bantwala mu maaso gendaga shede because gyevudde nga nkola mbadde n'abajjonkezi bangi bano si be basoose ate waliwo nakujjonkera nga naye tolina nakuddebuuliza mugambe tujjonkera kubanga ojjonkera kati nzetaga nnyo challenge zikolera nnyo ate mbawuliriza nnyo ngendayo ne mbanoonyerezaako ne mmanyi eyanvumye nemanya kyennyina okuzzaako kyokulaba nkuba nnyo ennaku zino abanjonkera be bandeeredde okutabukira Uganda bweti tugambe nawe wegasse ku Jekasi akukwasaganyizeeko kuba kujjonkera eri ebbali Jekasi namugambye abagambe bakkakkane mpolampola Shedde akwasa byampisa bakakkane teboogera nnyo Shedde balina okukimanya nti omuyimbi wabazze ate tozolera muyimbi mulina okutandika okuba ba artist ekitiibwa Shedde yagaliza talent za Uganda tuli mu Uganda olwaki ozoleyo omuyimbi wa Uganda n'omuntu owawansi amulaba atandika omuzoleya Shedde ng'ate naawe muzoleya tolina kyoli Shedde so muwa abayimbi ekitiibwa because balina ebintu bingi batugattako Shedde mu ntambula zaffe zetutambulamu mu nsi kubanga ate basanyusa nnyo olwotambula ekintu ekisinga okusanyusa music lwodda okukakkanya music okubuulirira music Shedde odde ku musajja ng'oyo omuzole tolina nakyoli ogere byoyagala kuba oyogera nnyo oli wa ttama bane mukakkanye ettama kituufu mwogera nnyo tukimanyi Shedde naye mubeeko abantu bemuwa respect because bajja kusomesa ggwanga nakumuwulira ggwanga olaba ng'omuntu ayiseemu ngwe yasobola okuwulirira eggwanga ensi emutegedde tomuzoleyo amanya amaanyi gakozesezza oba sinamaanyi buba buyinza bwa Katonda nga ensi yasalawo nti Katonda yasalawo nti oyo omuntu alibeera ekyo bwetogenda kirwanyisa okijjewo kkiriza ekyo kyali kuba atakozesezza maanyi go talwanye naawe okutuuka gwe omumanya Katonda ekyo yawayo kiteekawo nga kirina kuba bwekityo segedde so mukkirize bannange tuli bannayuganda tubawe respect tusobole okuwangula ensi bwe kiri emaadi so tukweyanza system gladiator yes sebo system no Jekasi bakogera gladiator yaga system no gwe kyobamanyi no gladiator muba ate babanga ali mu ghetto n'abana ghetto mulina Jeno Mabango Uganda Scorpion ganga naye kati ekiriwo issue eriwo abaana b'omu central bantumye era nze gladiator mbadde nkomakula wekiri nga gundi ate okasuka yani chicken naye abamusite bantumye ebigambo bino wammanga tukwagala kuba muda triangle sookere bakuli odde kuba muda triangle basically mu Kampala Central wali ku B13 ojo tukyalireko gladiator the emperor kubanga amagye gonna kati mulinga omwaga bambi gawuguse mwe mugalina era nzize nga gundi gubona gamba nti messenger omubaka tukwagala mu centro ojo tukyalireko kati kambagambirewo nti nzija Shedde aba centro mwenangira bakyalira Shedde nze gladiator emperor nina okubalaba ate ngenda kyalira eggwanga lyonna Shedde sigamba nti kuba okubiraga olwo n'okubakyalirako mundabeko obufunze ghetto zonna ogenda zikyalira zonna zakukyalibwa oba oliyo nga oli mu ghetto eyo nga tonnandaba era ng'olwo nti gladiator ewaffe tannajja toyomba tukitandika butandisi ndi mwana wa ghetto mwenangira bakyalira mu kibuga tugenda bafena Shedde kale yes boss gladiator kanze kalekeka omwana mu comment agambye n'akabiro n'akakyalira akabira kaliridda nga kabaawo ani yakatema akabira bangamba bakatema temwakitegeera ate mwadda kabaawo nze simanyi nakabira kati kali mpozi gabaine walala bakati ogenda kubuukawo gladiator kale Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu otweyune tulina restaurant efumba emmere eyawano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola
twagala deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku note 755 322 755 note ngeye eri ku WhatsApp oba note 2 note 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment. I feel guilty about it.